Singa omukyala avaamu olubuto omwana oyo aba avuddemu tumukolako mikolo ki bw'aba nga afudde? Okuvaamu omusiraamu anaazibwa, azingibwa, n'asaalirwa oba nedda? Omukyala yenna bw'avaamu olubuto lulimu embeera zino nga lususizza emyezi 4 naam obanga luli mwena nga lumaze okweyoleka obutonde guno mukono muno mutwe kati bwe gususse 4 oyo afuuyibwamu omwoyo aba afuuyiddwamu omwoyo tumukolako emikolo gyonna egikolebwa akubye omwaso oba takubye eki hadiisi ye entuufu eraga nti ne bw'atakuba mwasi wahuwa madhhabu lhanabila khilafan lil ahnafu wa shafiya wa ghairihim kubanga thumma yunfakhu oluvanyuma lw'ennaku 20 iba myezi emeka egyo yunfakhu fihi ruh sijja emyezi 4 afuuyibwamu omwoyo yo tumunaaza netumusaalira netumuzinga netumusaalira oluvanyuma netumuziika era kirungi netumusalira n'akiika netumutuuma n'erinnya wadde afudde oyo awezezza emyezi 4 asusizza emyezi 4 kati bw'aba tawezezza 4 natafuuyiddwamu mwoyo naye ng'obutonde bweyolese oyo kirungi naye netukola ki ne bwe tutamukolako mikolo naye netumuziika bulungi kati ne wabaawo okuba nti mwezi gumu 2 kikyali kiki kisaayisaayi ekyo tukiziika n'oli atatuuse kufuuyibwamu mwoyo tumuziika wonna naam bwe tuba twagadde naye adhahib tetumukolako mikolo kyekituufu kuba taliimu ki taliimu mwoyo tannafuuka muntu tumuziika naye kirungi netumuzinga muki mu bigoyo oluvanyuma netumuziika so si kusuulayo busuuzi naye mukikola temuyina ki tekirina buzibu kati naam maama we bw'aba awezezza emyezi 4 omusaayi gumuvaamu gubeera gwa nifaasi omwana nga avuddemu era bwe guba gwa nifaasi amateeka g'abakyala ba nifaasi ge gamukolako tasaala tasiiba baawe teyegatta naye okutuusa nga amaze kukola ki tayingira mu muzikiti tatuula itikaafu ng'amateeka bwe galinga 10 nze saazadde bw'aba naam emyezi egyo tegiweze omusaayi gumuvaamu teguba gwaki teguba gwa nifaasi damu fasad era te asaala asiiba wa yujamiuha zawjuha baawe asobola bawaliwo embeera eyokwetaasa nga tojja kugenda mu bwenzi nga tojja kugenda mu bwenzi oyo tabalwanga bali wabula tumubalanga owaki owa istihaba mbalanga ow'ekyalaalo naam